Ya ekisooka nga sinayogera ku ekyo kanjogere ku Wameli. Mukimanyi bulungi nnyo nti Wameli abadde muntu mulungi nnyo, abadde yakola bingi nnyo okuyamba ku bantu baffe abawambiddwa, abasibiddwa, n'ate n'emisango gye bawabidde ekibiina kyaffe oba gye bawabidde president waffe. Kanso Wameli abadde ng'ayimirirawo okulaba nti abantu abo bateebwa oba n'okulaba nga embeera z'amateeka zikwatibwa bulungi mu kibiina kyaffe. Kakati ku nsonga ya Mwami Museveni ne regimu ye okugaana okuza bujja endagaano ya UN Human Rights Office kya buswavu kyensobola okugamba kubanga lyonna liri civilized tosavaayo n'ogalawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna n'ogamba nti tekakyalina kubeera mu ggwanga lyo. Kya buswavu nnyo nnyo tukifumirira naye kiraga obutiitiizi bwa regimu ya nakyemalira. Mukimanyi bulungi nnyo nti akakiiko ako kabadde kakola investigations ku nsonga zaffe ze twawaaba kubanga mukimanyi bulungi nnyo bwe bamala okutubba akalulu ne bakwata abantu baffe ne batta abantu baffe ne bakola ebikolobero byonna byonna twagenda ne tutwala petition ku office eyo eya UN Human Rights. Era mukimanyi bulungi nnyo nti amagye mu butaswala obw'ekitalo gavaayo ne gakuba bannamawulire ne gakuba abantu bonna abaali bagenze batuwerekeddeko okutwala petition yaffe. So tumanyi bulungi nnyo nti y'ensonga lwaki bakagaddewo kubanga kabadde kakola investigations ku nsonga za abductions, ku nsonga extrajudicial killings n'ebikolobero byonna byonna bibagenda mu maaso n'okukola. Ekyo nno kiraga ensi nti bannakyemalira baba bagenda kuggwa ebyo byolaba bibatandika okukola kuba tosovaayo n'ogamba nti ogaddewo UN office ekwata ku nsonga za human rights mu ggwanga lyo oba otegeeza nti kati osazeewo okufuuka nakyemalira nga teri akutunulako teri akugambako. Era ffe tuli basanyufu nti bye tubadde tubuulira bannayuganda bagenda mu maaso n'obiraba kubanga kati kino simanyi nti naamini yakikola kino kye bakoze kiraga obutiitiizi obw'ekitalo. Wmeli Anthony mbadde nga mugeraageranya ku Mahatma Gandhi. Omanyi kinyuma nnyo okulya omugaati ogutali gwa kulafuubana nnyo mu mbeera eno eyaffe mu private practice. Mahatma Gandhi yalina omulimu gwe e South Africa n'avaayo n'agenda mu India ewaabwe okulwanirira obwetwaze bw'Abayindi. Ne Wameli bwe yakola yalekawo omulimu gwe ng'omulamuzi n'akomawo mu private practice awoze emisango ng'awolereza abantu bangi abatalina mwasirizi n'abo baali balinyiriddwa eddembe lyabwe ate nga tabasosolamu kuba Wameli abadde musajja mulokole naye ayimiridde wamu n'abasiraamu abanyigirizibwa abatulugunyizibwa. Njagala okutegeeza kyannaku nnyo era ne Wameli abadde nga yeebuuza abasiraamu kye baakola gavumenti eno eriko kuba ne bw'ogenda mu kkomera oyinza okulowooza mbu oba oli muzikiti kuba buli gw'oyitako kumpya akutoolera salaamu. Kyewuunyisa Wameli abadde ng'ayimirira n'abantu abo. Wameli abadde alafuuba n'okulaba nti tufuna enfuga eya demokrasiya, eddembe ly'obuntu lijja kyokka newankubadde ng'okusomoozebwa kubadde nga kw'amaanyi kuba abantu abalinyirira eddembe ly'obuntu banyiiza naye nga Wameli asigala mukakkamu. Wameli agenda kutusaala nnyo kuba tetusobodde kumwogerako bigambo by'amakulu ebyo tubadde nga tulowooza akyaliwo nnyo naffe. Era nabwe kityo bw'olaba omuntu akoze eby'ensonga musiime mangu. Ani yali amanyi nti Wameli anaagenda mangu bw'ati? Ngeri ku nsonga ya General Dr. Museveni gavumenti basazeewo nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna akatuula ekkololo batukubira emiggo mukama wange n'abalala bikaggalwewo ekiseera kye kalina okukolera mu Uganda kyaweddeko. Obutazza ndagaano bujja kirina kuweebwa bbanga ki singa akakiiko kabanga oba ekitongole kyonna kyakolebwa mu ggwanga.
bakino kizze nga baggalawo ne TDF ate baggalawo n'ebitongole by'obwannakyewa. Mateeka gagamba ki ku kuza endagaano? Bw'okkiririza wabeerewo endagaano eyo n'abo abalondoola n'okulera eddembe ly'obuntu babeerewo, kiba kitegeeza nti era okitegedde nti waliwo obwetaavu obw'okugamba kwabo bw'okulembera nabo ensi, ng'ababagambako bali abalala. Weeyitaani ggwe atalondoolwa, ebyobudde tebyetaagisa kuba eddembe ly'obuntu lya buli kaseera. Eddembe ly'obuntu weerabidde nti lye litufuula abantu, bwe litugibwako olwo tulekeraawo okubeera abantu abajjuvu. Okuba n'eddembe ly'obuntu kye kituyisa abantu. General Museveni yeekaabireko kubanga yeetadde mu luse lw'abali abakanywa musaayi abalinyirizi b'eddembe ly'obuntu bannantagambwako ng'ab'amu North Korea. Kyova olabanga eggwanga lyaffe litandise okugenda mu luse lw'amawanga agakyali ewala agalemereddwa. Bw'oba otunuulira abali b'enguzi abakyasinze, ogenda kwesanga nga bakuteeka mu luse lwa South Sudan, lwa Somalia. Obukenuzi obulyake n'obulabba ekitundu ku bulinyirizi bw'eddembe ly'obuntu. Bwe tubanga ffe abakulembera mu bulinyirizi bw'eddembe ly'obuntu, era nabwe kityo tekyewuunyisa bwe tubeera nga tulimu abo abakulembera mu kulya enguzi obulyake n'obulabbayi, nti tukwata obwesedde 10 buli mwaka nga tubalirira, nga tugamba nti zino zo tusaanye oba tunoonye ababbi abalyake n'abalabbayi tubayite tubakwase bukwasa baleme kubonaabona nnyo, kubanga ezo zo tuziteeka wali nga zo zaakubba, ng'ate bazibba nga General Museveni yafuga. Kati eddembe ly'obuntu agenze wala nnyo, ate n'ebbanga lyonna ebintu bino bizzenga bikolebwa nga tulowooza byakusaaga. Okimanyi nti nno abaavunaanwa kukutta Kayiira mu 1987 bwe baamala okubajjako omusango mu 1988 ate baddamu ne babakwata ne babuzibwawo. Mu biseera ebyo General Museveni yali muganzi, bannansi tebaafaayo nnyo. Kumbe tuli mu kulunda, nga naye kye tulunda kye kinaatulya, era ebikolobero ne biddamu ne bikomawo, ndowooza era obiraba. Oli bamutanga bamuwadde ebbeero ne baddamu ne bamukwata, abantu bababuzaawo. Eddembe ly'obuntu kati ate twagala nnyo lyogerera n'okusinga luli, kubanga kye tulunda kye tuliisa tekikkuta. Omwami takoowa buyinza, bw'oba tokoowa buyinza bangi ababa bakugambako. Kati oba oyina kulumya bangi, kati ate toyagala bakugambeko, kyova olaba nga abo tayagala kuzza bujja, ndagaano zaabwe takyabaagala mu ggwanga. Awo nno ovudde wooyotera ogenza ate enkoto. Nabwekityo twetaaga okwerwanako nga bannansi. Luli yakugamba nti Democratic Governance Facility ekola bubi ebintu byayo ngeri ya manchoolo, ne tulowooza byakusaaga, kumbe agenda maaso. Kyannaku nti Abamerika bakyanyumirwa engeri gy'akolamu ebintu bye. Omanyi Abamerika tebakukyawa ebbanga ly'omala ng'opromotinga interests zaabwe, okutuusa lw'obakwata awaluma, olwo ne balyoka bakukyawa. Era Abamerika balina bo batambula n'oyo gwe gw'olabanga abalumya. Ebbanga ddene wano omusajja kati gwe tutandise okujulirira, Idi Amin, bamuwagira okutuusa lwe yatandika obbasojja ne bamukyawa. N'Obote bw'atyo, Obote bamuwagira Abangereza n'Abamerika
naye kasita yatandika obbasojja n'atuuka n'okwagala obucommunisiti abeera omucommunisiti naddala okuvaawo mu Desemba wa 1969 ne bagamba tukujjako ne bawagira Amini. Kale noono mukulu Museveni bakyali naye kuba bakyalabamu awo ebintu naddala bo kye bagamba nti abayambako mu kulwana ng'alwanyisa be bayita abatujju newankubadde nze sikkiriza kuba abamu ku bo be babayiikiriza. Tabbu yali luddawa Abasomaliya bwe baali beerondedde obukulembeze obwabwe ate Amerika ejje bayingiremu balonda Islamic courts. Lwaki baali badde bajja beetabe mu bukulembeze bw'abali nti tetwagala be mulonze ng'ate Somalia 100 ku 100 bonna basiraamu. Kiki kyewandirowooze kyewalisuubidde bwe baba basazeewo bafugibwemu n'enfuga eya sharia? Kale nno ebyo nabyo sirabamu nnyo makulu lwakubanga abo abantu baagala nnyo okufuga buli wamu batuuse kati n'okutuwa amagezi nti enkola ey'ebisiyaga ejja kukola. Naye twabaki abaddugavu oli najja n'akugamba nti omusajja omu okuwasa abakyala abangi kivve naye ate omusajja okuwasa omusajja ate ekyo kisaanidde.